Minisita wa South Sudan ow'ebyobulamu Dr. Riek Guy Cook akakasizza ng'ekirwadde kya kolera bwe kibaluseewo mu ggwanga lyabwe mu kibuga ekikulu Juba. Agamba nti ekirwadde kino kyatandikira mu nkambi y'abanoonyiboobubudamu ey'ekibiina ky'amawanga amagatte esangibwa ku njegoyego z'ekibuga Juba. Mu kiseera kino, gavumenti ya South Sudan etaddewo woodi w'ejjanjalo abakwatiddwa ekirwadde kino okwewala okusaasaana. Kino kyeraliikiriza bannayuganda abakolera Juba nti si kulwa nga nabo bakwatibwa ekirwadde kino, anti Omuganda agamba eyali alumiddwa ku musota n'omuguwa agudduka. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga South Sudan efuna ekirwadde kino ng'omwaka oguwedde abantu 167 tebaalutonda ate abalala 64 emagombe baasimbayo kitooke. Minisita akubirizza abantu mu ggwanga lyonna erya South Sudan okwewala okukwata bannaabwe mu ngalo, okunaaba mu ngalo oluvannyuma lw'okuva mu kaabuyonjo, okunywa amazzi amafumbe n'okuba abeegendereza eri omuntu yenna ateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. Olivia Nakate, WBS TV.